mugamba mutyamu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Njagadde mbalage kino ekisaanyi, simanyi oba wali okirabyeko. Njagadde nkibalage. Kino kyolaba kikyali kito naye kikulira ddala ne kigejja. Kitiisiza ddala nnyo nga bw'okiraba. Kirina amaaso manene ate ekirala kifumita, kirina kyo tekyokya wabula kikufumita bufumisi. Kirina ako kemulaba emabega akantu kalinga eriggwa kyo kikufumisa ako kolaba emabega. Singa kakufumita bulungi ku lususu osobola okuzimba bwe kifumise bulungi nnyo. Kikuteekamu otuzzi oba tubuyite obusagwa, kikuteekamu otuzzi otwo bwe kifumise ne wazimbira ddala. Kale kyekyo lwakuba kino kikyali kito naye kigejjera ddala. Kyetegeeza okya kirinza okugamba bw'okitunuulira obulungi oyinza okugamba nti oba musota ng'okirabira wala naddala nga kikuze bulungi oyinza okuguyita omusota bulungi nnyo ate nga kisaanyi. Kati bino bye bimu ebisaanyi ebyo eby'obusagwa era ky'olina okwegeneza ng'obadde okirabye. Kyekyo njagadde mukyetegeeze mukirabe. Ndoza mukirabye bulungi nnyo. Kisaanyi kiri mu bika ebyo bye biyitibwa ebisaanyi nga bw'okiraba. Okirabye bulungi nnyo, kyetegereze bulungi. Kirina eriiso ddene, eriiso ndowooza ddyo muliraba. Simanyi oba wali okirabyeko, kyetegereze bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.